Olina otya okuba olunaku wano olwaleero? Mpulira bulungi. I feel so. Simu abantu betera okulabalaba nnyo mu bivulu naye olaba tukulabyeko kitegeeza ki? No, tubadde tulina okujja okuwagira Charlie waffe Kupi. He's a good artist, he's a good person. Tulabyeko abayimbi bangi nga tebeetonera nnyo ebivulu bino, ababaka bangi nga tebeetonera nnyo ebivulu bino ebya gospel, naye tukulabyeko omukyala n'omwami mussa ne mwetonera ekivulu kye ekya gospel. Kiba kitegeeza ki era kiba kireka wa music ono owe Uganda? Ebivulu ebya sakura mwe tetubalaba naye ebya gospel leero tubalabyeko nga mulabise. Enzikiriza yaffe tuli balokole, so kitukakatako okuwagira buli omu bunnakitone, naye era kitukakatako okubanga ffe tetwagala tuze tukirimu tukibaddemu kali n'ekisinga byonna tuze kuwagira Charlie waffe. Awo wennyini twogereko ku nnyambala y'abayimbi abamu abali mu nsi eri endala, sijja gamba sakura naye mu nsi eri endala abambala obubi. Gwe nga gwe omukyala ate ng'oli mukyala w'omubaka ate nga naawe oli mukulembeze w'abantu, ennyambala eyo etwala wa Uganda yaffe? Well, saagala komentinga ku nnyambala y'abantu, buli omu ayambala ekimuwa emirembe. Gwe wowe owulira emirembe yambala. Sivumirira nnyambala ya muntu ayambadde anyumye ayambadde atya tekinkwatako. Mami akatalekeka subirayo dika bebi akalala. Mbagala nnyo tukomaawo. Okuma onjagala Yesu beerawo se okuma Yesu onjagala obeerawo Yesu okuma onjagala